waffe gwe ayekomedde ku Blaze Media. Tuli wano eno ku lumbe lwa mugenzi Baby Deo omuyimbi. Obudde bwe buti nno bwe bwakedde era abantu bakavaawo wano enkuba yatonnye. Ate bw'otunula erudda eri ewala bali mu kubaaga nte ze bagenda okuba nga bafumbira abantu. Ate bw'odda ludda wano yentaana eggulo we twakulagidde ddala wennyini ne tugamba nti we bagenda okuteeka entaana, era w'otunuula ssaawa eyo materials ezo era nayo bamaze dda okugisima, era eby'okugizimba bigenda okuddako ssaawa zino. Munnange ggwe tulaba ku Blaze Media. Tusuubire essaawa nga 8 Esebo tujja kuba tuteekayo omugenzi era tuteeka tenga bw'ogiraba nga betambula awo amazzi tumaze obafuna n'amazzi gatambula tutambule buli kimu kyonna kitambule bulungi ssebo. Omugenzi ono eggulo saasobodde kufuna kubaako by'otunyumiza ku mugenzi by'omumanyiiko, naye nga gy'oli muntu mukulu osobola okuba nga Baby Deo omumanyi. Deo omulaba oyo Esebo bankugambye nti kubanga Deo abadde nga muto wange, kale mugeze abadde nga mwana wange gwe nkuzizza. Esebo kwanza ni musajja mukulu ni myaka nga 4 plus. Esebo ng'abaana bolaba mbajje mbuto nga mbeera nabo. Esebo mbadde mpangalirawo kiwumu nenga mbeera nabo. Esebo nga ekiba kisobya jana nebuuzaako era nga tukwasaganya emirimu n'emirimu gye gino gimanyi byabadde mulembe by'obuwangwa era nga tukwasaganya. Naye nga tubeera naye bw'atunga aye si omusajja omubi, naye nga kibu kyabadde yabadde anyiiga mangu, naye nga bw'anyiiga ye muntu enkeera ajja nemukola ki nemuddawo ate yakusooka n'akwebuuzaako oba nakwenyiiziza n'omugamba nawo paka nemukaki nemukanya ajja mwenyi n'akwetondera temuddamu Deo oyo era Deo olaba yagenza ofuna obuzibu buno n'okutuuka okufa abadde akimanyi nafa bannange kuba wiiki ng'emu tanafuna buzibu buno yantukirako ewaka era ina ensimbi zeyamba nangamba taatema zino nzikwadde nga ggwe naye togulako kengeko nampa endala nagenda ogulako koonyo nanga zino nzikwadde nangamba naye ebyokuyimba mbiwumuddemu mukimpamubuuza biwumuddemu otya newulya siri bulungi ndabika ngenda nembuuza dde nemugadde tombuuza tongaba byobikokijja kugenda ogenda wa osala kuddamu kuŋŋamba biki bintu ebyo era kyoba okola kyeki ŋŋamba buli kimu tukuyakuya ogenda kubeera bulungi. Deo era twavaayo waka nga tetukanyiza bulungi olwokubanga namugaana okumbula ebintu ebyo, naye mwattu enkeera yaalwo yankubira essimu kati aginkubira nambuuza muzeeyi tyakana badde okuba abadde ampita muzeeyi muzeeyi navudde waawo nga nkunyinza nemugamba okimanyi nanga naye munange ensonyiwa nemugamba aye Deo byokoki wadde ojjanga okolaki ng'obinkola naye nabadde ndi awo mubuuka nga nkubira essimu nga Deo omumanyi kunze mumanyi nze mbuyaga ezikunta byenkugamba bye bituufu. Ate nabadde ndi awo ne muto w'eggoodi onduuza omulabi gwe mbadde kyavaga nti okimanyi nti omusajja agenze nemugakitegeeza byempulya bye biki nemuga weyongera okukola ki kunoonyereza kale netugezaako tunoonyereza twagenza okulaba kyekiki nga kyekituufu naye nga ye Deo ye muntu n'abaana bange babadde mukwano nnyo n'abaana bange era nabamu ndi wano nabo tuli mukyala wange ajja kiwulidde. Baby Deo ekiro we twabeeredde wano twawulidde nti waliwo omukyala yazze n'aleetayo omwana atya
eyabyogedde nno yabadde omwami oli omu Kadongo Kamuyani Seremba ye Seremba eyayogedde naye ko omwami yabyogedde awo abadde nenze sijja kule byesikakasa kuba nabuliddeko awo ate ne bamala ne babyetondamu linga Semba Kolobox ne bamala ate ne babyetondamu awo kati nze byesijja kgenda mu nnyo kuba nze kyemanyidde wabadde alina abaana n'abakyala manyi omusajja omukulu wano ku ttaka lya Buganda bambalira nzaala kubanga tomanya gyayise tumanyi gyayise yabadde alina abaana era abadde alina abakyala era kyembadde nsaba abakyala baddeewo bonna abalina abaana baddeewo babaleeta olwaleero tubamanye era twabangawo omukyala waba tamuleese olwaleero ayitanga eri mabbali n'atubuuza ki n'atuga nti ono mwana waki waddeewo babaleete ki olwaleero kubanga amawulire gonna gatambudde ensi yonna gatambudde tiddeewo yakoze ki buli omu teri atakimanyi ate n'obudde ne buweebwawo obumala obudde bungi nnyo nakati olwali bukyaliwo kuba kimanyi tuli mu ssaawa tezinakwera ziringa mu 3 kati zigenda mu ssaawa ziri ssaawa 2 zigenda mu 3 budde bukyaliwo budde bukyaliwo era buli alina omwana waddeewo bannange mbasaba abakyala balina abaana baddeewo mubaleete bane atamuleetanga wano tumuleeta era mwakiwulidde nga abanjuzi babadde bakyogerako awo bali toleetanga omwana waddeewo bwaba tumuleese kati ninga ddeewo abadde alina abakyala n'abaana kuba omusajja tebamubalira nzala Baby Deo tubadde tuwulira era naye kennyini akigogedde mu butambi obusinga tubadde omuntu amujjangako interviews obumu tuze tubulako ng'agamba abadde n'abayimbi bakolerako ensonga ezo era naawe nga wogambye mutambuliramu eyo layini naye ng'alina abayimbi bakolako mu kyama abamu nga baatuukiriza abamu nga takola ki nga bata mu nsonga z'okubasawula badde mpulira nti balina bye bakwataganya mu bimu byabadde ng'anyumya abadde anyumya nnyo emisambwa mumanyi tetubitegeera anti olabaddeewo omuntu wanzikiza z'ennono z'obuwangwa era ntuza mwalabye ekyabaddewo ekiro era n'olwaleero bwe bagenda okusaba ekigenda okuddako bagenda omusa n'ekiro mwakirabye ekiro twakirabye naye mu bayimbi babadde agamba ekyo kijja kigendamu nnyo gwani gw'omanyi tonkemekeza kunsuulayo eyo ekyo kijja kigendamu nnyo kubanga naye teyabaatuukiriza kuba olaba ne bwe tugenda mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni nze musajja w'NRM n'okimanyi nti waliwo aba-oppositioni abagendera mu gomesi ne bafuna kyebafuna naye nga teboogedde era nga yendagaano eriwo tontabaala nange sikutabaala nze kasita nkola ebibyo byekituufu nange sijobola kutabaala abantu ngaabo okuuma ako akatiibwa naye nga ate babadde no ne bakola ki era ne bafuna akakati newotabaatuukiriza nekyenjagala ontereezeemu katono ddala kituufu abayimbi abanene bangi nga bagenda ne bafuna amaanyi ago mu makubo ago ag'enjawulo ate ekyo era nakyo sijja kigenda mu nnyo manyi lwaki buli muntu yamanyi engeri gyatambuzamu obulamu bwe okusalawo kwaba yakola kuba kukwe kituufu era kyova olaba mubamu abantu abamu ng'omulaba leero mu kyaki kuba nze musajja mukatuliki ebya Kaisaali bibeera bya Kaisaali ebya Mukama Katonda byaba kyaki bya Mukama Katonda kati waliwo ebintu ebimu byosirika n'olekaawo buli muntu yamanyi entambuza gyatambuzamu obulamu bwe kituufu omulabi agenda okulaba ng'ajja otuwadde program ti bayisanga 8 biki ebyandibadde bikeereyesa okuziikibwa kw'omugenzi tukimanye nti oba tewakyali nga buli kimu kati kiri talatibu ffe tulinze bulinzi kuziika tewali kubanga entaana yo mujja begenda tandika kuziikibwa bagisimya ekiro era bw'otunuulaawo buli kimu kigenda kutandikibwa era nsuubira buli kimu kyonna kigenda okuwera saa 8 okugjako ng'ebigwato biraze nga bw'omanyi enkuba bwe yatandise okuva ku makya ndoyero yebadde ekeeza obutakola ki otatandika tomanya eyinza okusalawo kubadde wabadde muzikiza naki yabuwangwa kuba nze bwe ntambudde ku kino ekyalo enkuba ebadde emaze ebbanga tekola ki
nga tetonnya era ne babuuza bo ne badde maze banga nakafufu twakalabye ne tonye budde badde busaasaana buti netonya nno nga nyingi ng'efuuyira ddala bweti netonya mbadde awo muteja kati abo buli muntu yena badde ayina ebikyamu byonna yazze nabyo wano babanza okunaaba era batukudde kabonero ki gwe koolabyewa ku nkuba eno ekedde ofudde emba kati mukasa w'ennyanja n'azizza abantu kyesobola okugamba aba n'azizza era kyovolaba nga era mukakase nti bewabadde ki muzikiza ate ki kyatonyesezza enkuba ate nga nyingi badde maze ebbanga tetuna kuki ku ttaka lino kiri nsonga eyo etegeerekese okusinziira ku byabaddewo ekiro golowooza abatakkiririza mu nsonga ezo naye nga babeereba nga bava mu famire eyo tewaliiwo nkaayana zonna oba embeera y'okwemulugunya ey'okuba nti waliwo abantu ababeerawo nga bo tebakkiririza mu ekyo eno yennyini eyaddeewo bonna bakkiririza mu ekyo ennyumba yonna omuli taata we n'abalala abawuliddeko nga beemulugunya sinnakiwulira naye omulabi ye yeetaaga okumanya ekyo tukimbuuza kinoonyerezeeko wabawuliddeko nga beemulugunya kirina kyenawulidde abawuliddeko nga beemulugunya sinnakiwulira muzeeyi wamulabya muzeeyi namulabye nga mukakkamu nnyo yabadde atudde olina kyewamudde ekyo tukibuuza waliwo akatalekeka koyinza okwagala oyisaawo nsobole okuvaako ate ngende ku kirala akateka kali kiri ekintu eki mukirize dde wabadde mukiriza yanonona byaki ebyobuwangwa era mwagenda okuziikibwa era mwagenda okubeera agenda okuziikibwa era nawuliddewo abudunyugunya bagenda okukola ekivulwa ne Mubende bagenda okuzimba ennyumba ya ddeewo eyo bagende basudde gye bamuziika ku Kalwebondo ne Moze Radio nakyo bakikolera kati ennyumba egyo bagenda abudunyugunya gye bagenda okuzimbira ani ddeewaawo era kyenawulidde bakubiriza nnyo abantu b'e Mubende bagende bajumbire ekivulu ekyo musobole okuvaamu ensimbi ezo zigenda okuzimbira ani ate ne banaaba tebagenda ne banaaba tebagenze bo balina baliwiringa okugizimba balina baggulengawo enyumba ddeewo tumulabe nga muki munda oba ddeewo oyo omulaba awanidde nnyo Mubende bwe bayimba badde bavaayo ne boogera nti bavawa Mubende niga bangi nnyo nze mbala byawe nga bagamba nti ono muyimbi wa Mubende nga tayogedde ki tava Mubende okabadde ava Mubende ne bw'aba ayimba akyogerako takyogerako neddeewo n'abudunyugunya badde bakyogerako nga identity era mpulidde kansalaawo yabadde mukyala awo n'aboogerako n'agaba n'abayimbi abo ekiro yaboogeddeko kituufu batunze Mubende okigere kati bye byange tweyanziza nnyo sebo tugenda kati awo tukulaga omwami abadde atuyitiramu ku bibaddewo n'ebigenda okubeerawo olunaku olwaleero nga bwe nkugambye wano wabaddewo enkola ez'obuwangwa wano nga z'amaanyi nnyo ekiro naye kati abazimbi b'entaana baabo bagezaako okuteekateeka okuba nga bazimba kiba kitegeeza nti omuyimbi Baby Dewo Star saawa yonna ateekebwayo mu ntaana ye eri gy'olengera wali agenda vanga aziikibwa saidi eri nte ze zigezaako okusalibwa sijja gendayo nnyo naye ngezaako kulaga ekiriwo saawa zino ludde eno waliwo abagezaako okuteekateekera abantu ekyokulya era nga ebyokufiirwa bw'obimanyi nze Blaze Jordan Ssennoga nga ngezaako kuwa update ku ki ekiriwo munnange gwe atulaba wano ku Blaze Media ludde eno nkuba yatonye n'ekyakala byamukko naye tugezaako ogenda mu maaso n'okuwa saidi eno byakufumba byanca paka eno yonna bateekateeka
ekyenkya ky'abantu nakunoonyeza n'ombula nembonaabona ngosera nabonyekwata gofuna obulungi abantu kyakulya ndi wano balabakuuzamu ennene nnyo media kyakutwalira eddala kuyisaamu mpolampola ku ki ekiriwo amakya aga leero wano ekasambya Mubende. Wasize otya maama? Kanzire wano wondabira sobole okuba ng'obuuza ku balabi. Wasize otya maama? Nga kitalo nnyo ennyabo. Maama baby day ono mumulabidde ebbanga era tukulaba oli maama. Biki by'oyinza okwogera ku mugenzi oyo by'obadde omumanyiiko ebbanga ly'omuwuliridde era ly'omulabidde? Mbadde mumanyiiko si bingi nnyo naye mbadde mumanyiiko ng'omwana omulungi ow'empisa. Bwegamba kye naalisabye bavubuka banne ab'omulembe guno bamulabireko ku bintu by'abadde akola mu buvubuka bwe bwafiiriddemu. kasita okikomyawo abadde mwana mulungi mwana wa mpisa abantu bakulu nga tayisa bubi ngaffe abawala ffe abawala wamma essebo. Okay. Bubaka ki bw'oyinza oweereza abavubuka abali eyo oluusi nga tebannatuuka myaka gya baby day oba abagirimu? Abavubuka naali badde mbakubiriza babeere n'empisa ate bajumbire okukola baleme kwagala ebyamangu bakole n'amaanyi gaabwe basobole okweyimirizaawo n'okuyimirizaawo famire gye baba bafunye. Okay, tuyanzanye nnyo. Tukyagendera ddala mu maaso kubanga tukuwa update ku kiriwo wano kasambya kazike gezaako kuwa update saawa zino. Eno y'embeera ekulaga saawa yonna omuntu aziikibwa, saawa yakuteekateeka kyakulya, yakuteekateeka kyankya. Okusobola ogenda mu maaso n'okubuulira ekiriwo era nga bwe nkugambye saawa yakuteekateeka kyankya na kyamisana abantu okusobola okuba nga bafuna kye bazza eri olubuto. Musajja oli atugambye mbu baby day ng'oggyeko eno enkuba etonnye olwaleero mbwe badde emaze ebbanga eriwererako ddala nga tekola ki nga tetonnya. Atwogerekoko n'omukyalo ono abadde atuyita. Embeera nga bw'ogiraba bwetyo bweri. Abantu bali mu keetalo abaasuze wano ku mufu oba abaasuze wano ku mulambo. Manye ekigambo ekyo kizitowamu nnyo eky'omulambo naye kyo ekigambo ekituufu. Bagezaako okufuna ekyokulya bakuŋŋaanye batandika kuŋŋaana bafune ekyokulya saawa yonna ate bagenda kutandika okusabira omugenzi tumusiibule ate buli omu adde ku mirimu gye. Kyakuyiga ki kyofuna wano nti obulamu bwo busigala bukola ki butambula. Obulamu bwo busigala butambula. Obulamu bwo busigala butambula oba wooli oba toliiwo. Abantu bagezaako okufuna ekyenkya, bagezaako okufuna ku buugi banyikolegi. Kati nno enteekateeka nga bw'oziraba wano nkolo wegigenda okutambulira ejja okusiibula omugenzi era
entimba ya Uganda okulaga nti omuntu abadde wa mugaso mu ggwanga. Flag eyo eya Uganda olaba gitimbye omanya omuntu aba wa mugaso. Tujja kuddamu tukomewo ne updates endala.